Kwaniriza nate olwaleero kwebazanga okunyumirwa emboozi ezikwata ku byafaayo by'eggwanga. Mu kitundu kyaffe eky'olwaleero tugenda kulaba ebyafaayo bya Lieutenant Colonel Ernest Obitre Gama. Obitre Gama yalina ekyafaayo ky'eggwanga lino erya Uganda okubeera munnamagye yasooka okulondebwa mu kabineeti. Okutaali kusiima kwe, ono baamulonda ku kifo ky'obwa Minister bwa Internal Affairs mu gavumenti ya General Idi Amin bwe yali nga yakawamba Milton Obitre. Yadde nga abantu bangi abaali basomyeko baali basanyufu okukolera mu gavumenti ya Idi Amin, wabula Lieutenant Colonel Obitre Gama ye teyali musanyufu. Emyezi mitono nnyo nga Milton Obitre tebannaba kumuwamba, yali awadde Lieutenant Colonel Obitre Gama omulimu gw'okubeera ng'agenda mu Trinidad and Tobago. Mu kadde ako, Uganda yali etandise okutabanguka naddala mu magye nga mulimu obutakwatagana bungi. Ng'Obitre kye yali asazeewo okukola kwe kulaba nga Idi Amin amuggyako abamu ku b'amagye abaali bava mu kitundu gye yali ava ekya West Nile. Era nga ku lunaku lumu lwali lwa mukaaga mu 1970 musajja mukulu ono Obitre Gama yali agenda wakaawe mu kitundu ekya Arua, era nga yali ali mu kwevuga mu mmotoka ye ey'obwannannyini. Ono aba atuuka mu tawuni ey'Ebbombo, waliwo emmotoka ekika kya Land Rover yamuva emabega n'emu ekika mu maaso. Wabula bwe yava mu mmotoka ye okubuuza ogubadde ne bamutegeeza nti bamwetaaga okudda e Kampala kubanga Pulezidenti amwetaaga mu ofiisi ye. Ono teyawalira bw'atyo yakyuka n'adda e Kampala agenda okutuuka mu ofiisi ya Pulezidenti yamusangayo ng'alina Oyito ssaako n'akenaadoko. Ono bamutegeeza nga bwe bamulonze okugenda mu Trinidad and Tobago okubeera memba wa Commonwealth General Court Martial eyali egenda okulira emisango gy'abamu ku b'amagye abaali bagezezaako okuwamba gavumenti. Ono yali wa kugenda ku Mande, kwe kuteekawo ebibuuzo ebyali biwerako oboolyawo biyinza okumutaasa obutagenda. Wabula ono baamutegeeza nti buli kimu kyonna kyawedde dda era ku Mande agenda. Ono baamutegeeza nti agenda kumalayo emyezi egiri wakati w'3 ku 4. Ono yali talina kyakukola, yasalawo bw'atyo n'agenda. Ng'ennaku z'omwezi 25 January 1971, ono yali akyali Trinidad and Tobago amawulire g'okuwamba gavumenti y'Obitre gye gaamusanga. Ono agamba nti amawulire ag'amagye okuwamba gavumenti y'Obitre yagawulirira ku rediyo eya BBC mu kaseera ako. Era nga bannamawulire ba BBC baali bakimanyi nti ono ali Trinidad and Tobago kubanga nabo baaliyo nga bakavalinga ebyali bigenda mu maaso mu kkooti ey'amagye. Bano baagenda ku hoteero ye nga baagala okumuggyako interview, wabula bo baali balowooza nti yateekateeka okuwamba gavumenti ya Milton Obitre n'addukira e Trinidad and Tobago. Bano baamubuuza obanga yategedde nti Uganda baawambye, ono n'abategeeza nti tannaba kukimanya. Bano ne bongerako okumubuuza obanga yateeseteese okuwamba okwo n'alyoka addukayo okugenda e Trinidad. Yabategeeza nga bw'atalina kyamanyi, wabula ne bamulemerako era nga gavumenti ya Trinidad ye yavaayo okumutakuluza ku b'amawulire bano abaali baagala okumulya obunyama. Obitre Gama agamba yali tasuubira nti Uganda muyinza okubeeramu okuwamba gavumenti mu kaseera ako olw'ebizibu enkuyanja naddala ebyali mu magye. Ono yategeeza nti amagye gaali geekutuddemu ebiwayi oluvannyuma lwa Brigade Okoye okuttibwa mu January 1970 nga bakyolisaako n'abalango baali tebakolagana na b'amagye bava mu kitundu ekya West Nile. Ono gye yali amawulire ag'okubeera nti alondeddwa ku kifo ky'obwa minisita gye gaamusanga, era nga gavumenti ya Trinidad ye yagamutuusaako nemutegeeza nti bamwetaaga okudda e Uganda kubanga yalondeddwa ku kifo ky'obwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda. Ono yalina okuteekateeka okudda e Uganda, era ng'ennaku z'omwezi 7 Ogwokubiri 1971 ono yatambula bw'atyo n'ayita e London okutuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Bwe yali ng'agenda e Trinidad, ono yatambulira mu ordinary class kyokka bwe yali avaayo okudda yatambulira mu first class era nga bamuwa VIP treatment. Olw'ennaku z'omwezi nga 8 Ogwokubiri 1971 ono yatuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Obitre Gama agamba bwe yatuuka ku kisaawe ky'ennyonyi, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Obitre Gama bwe yatuuka ku kisaawe ky'ennyonyi yali tayagala kuyita mu military parade yali eteekeddwawo okumuwa ekitiibwa ng'agamba nti ekitiibwa yali takyagala kuba ye yali awulira nti munnamagye wa bulijjo. Ono yategeeza nti oyinza okugamba baamukaka bukassa ekifo ky'obwa minisita kubanga ye teyali munnabyabufuzi yali munnamagye omutendeke gwe baatendekera e Bungereza. Pulezidenti Idi Amin ssaako n'ab'amagye abalala nga kw'otadde ne baminisita n'abakungu abalala mu gavumenti be baamwaniriza ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Bano bino byonna baabikola okwongera okumwagazisa ekifo ky'obwaminisita kubanga baali bakimanyi nti ajja kukigaana. Ku lunaku olwo lwennyini lwakomawo ono lwe baamulayiza ku kifo ekyo ky'obwaminisita ow'ensonga z'omunda era nga n'okulayira kwali Entebbe ku State House. Ono nga bamaze okumufuula minisita, Lieutenant Colonel Gama yategeeza General Idi Amin ssaako ne baminisita abalala nti baawambye gavumenti era ne bawa ensonga 18 lwaki baawambye Milton Obitre. Era ono n'abategeeza nti mu nsonga ezo 18 ze baawadde mwe balina okugololera ensobi ze baali bakoze ssaako n'okulaba nga batereeza ebyo byali bisobye. Ng'agamba nti singa tebatambulira ku nsonga ezo 18 bajja kubula. Wabula ebbanga teryali ddene, musajja mukulu ono Obitre Gama n'afuna obutakkanya ne General Idi Amin. Yategeeza nti engeri ebintu gye yayagala bitambulemu bangi mu gavumenti si bwe baali baagala bitambule. Era nga n'obutakkanya obulala bwava ku kubeera ng'ono yagaana okupromotinga Juma Oka okuva ku rank y'obwa Inspector of Police okudda ku Senior Superintendent of Police. Obitre Gama yategeeza nti yagezaako okubeera ng'atereeza ebyo byali bisobye Idi Amin bye yaleeta lwaki bawamba Milton Obitre, naye nga tekyali kyangu olw'okuba tewaaliwo bumu mu gavumenti. Mu 1972 omwezi gwali Gwakutaano mu conference eyali ku Serena Hotel mu Kampala, Idi Amin we yagobera Gama ono era ekifo n'akyeddiza. Nga conference tennatandika, Idi Amin yagaana okukwata mu ngalo za Gama n'amugamba nti tayagala kumulaba kubanga yagala kujja ku gavumenti ye. Gama yawulira ng'aswadde nnyo olwa mukwano gwe yali amanyi okuviira ddala mu 1964 bwe baayingira amagye ga Uganda Army okubeera nga muswaziza mu bantu. Ono yagattako nti oboolyawo singa teyali munnamagye omutendeke yali badde azirikirawo kuba yawulira ng'aliriddwamu olukwe. Wabula mu bbanga lya myezi 4 gyokka ng'ebyo biwedde, Idi Amin yaddamu n'amulonda ku kifo ky'obwaminisita obwa Transport and Communication. Wabula ng'ennaku z'omwezi 12 Oktoba 1973 Idi Amin yasalawo Gama n'alitayalinge. Bw'atyo Gama ne mukyala we baakwata ebintu byabwe ne babiteeka ku loole ne bagenda mu maka gaabwe ag'omu kyalo agasangibwa e Maracha nga bweyitibwa olwaleero. Obitre Gama emisomo gye yagitandikira mu kitundu ekiyitibwa Maracha Town olwaleero wakati wa 1952 okutuuka 1960. Ono bwe yaweza emyaka 20 yagenda ku Busoga College n'asoma paka 1963. Ekirooto kye kyali kyakulaba ng'afuuka marine engineer asobole okukolera e Mombasa mu ggwanga erya Kenya. Wabula ab'enganda ze baakigaana ne bamutegeeza nti asaanidde kuyingira magye. Mu 1979 wakati w'olutalo lwa Uganda ne Tanzania, ono yagaana okudduka nga banne abalala abaddukira e Congo. Ono yasigalayo mu kitundu ekyo okutuusa eggye ly'eggwanga erya Tanzania bwe lyawamba, era nga Godfrey Binaisa yafuukira pulezidenti yasuubiza Obitre Gama okubeera ng'ajja kumuwa obukuumi bwonna, era nga yamusaba n'okumusaba okubeera ng'amuwa ekifo ky'obwa minisita wa minerals kyokka Obitre Gama n'akigaana. Gama ono yasalawo okubeera mu bulamu obw'abantu bwa bulijjo ne mu kiseera gavumenti ya Milton Obitre bwe yakomerawo. Wabula Yoweri Museveni bwe yaddamu okuwamba obuyinza, Obitre Gama ono yaddamu okuyingira ebyobufuzi era nga yayingira nga diplomati. Ono baamuwa ekifo ky'obwambasada mu ggwanga erya Japan mu 1986, nga bwe yavaayo yagenda Italy mu 1987 n'agenda e Sudan mu 1988. Ono yali ambasada wa Uganda e Sudan paka mu 1995 okutuusa enkolagana y'amawanga gano gombiriri bwe yaggwawo.
olwa Uganda okusindika amagye gaayo okulwanirako abakwatamudu ba Sudan People's Liberation Army. Obitre Gama okuva mu mwaka gwa 2000 ye chairman wa Amnesty Commission mu North Western Region. Ono ne mukyala we Zalipa Enaro baafumbiriganwa nga tannaba kufuuka Minister wa Internal Affairs era nga bano bawangaalidde wamu mu Maracha Town okuva lwe yava mu Ministry ya Internal Affairs. Obitre Gama alina abaana 6 mu mukyala we ono okuli Eyoko Obitre Gama, Jocelyn Obitre Gama, Robin Obitre Gama, Afimani Obitre Gama, Gordon Obitre Gama ne Jude Obitre Gama. Ngono yali Executive Director w'ekitongole ekya NIRA. Ono era yaliko Board Secretary wa Uganda Registration Service Bureau. Yadde nga be abaana abamanyikiddwa, kyokka Obitre Gama yategeeza nga bw'alinayo abaana abalala. Musajja mukulu ono era yali munnabyabyamizannyo omukukuutivu nga yawangula empaka eziwererako ddala wano mu ggwanga erya Uganda eza Rugby Union ssaako ne Squash.